Abasiraamu abasalira ku muzikiti gwa Masgid Kassim mu Kabalagala bakedde kukunganira ku muzikiti guno okutuula mu nsonga z'abakulembeze baabwe bwe balumiriza obutawuliza mu bukulembeze bwa kiwayi ky'e Kibuli, so nga balala bagamba nti omuzikiti bagala kugufuula gwa batabuliiki. Musitara wahe bwetuuka tubeera na kunuutu yonna yasobola busomesa mu Qur'ani nikigwa nikitamba nikigenda nga ebigobawo ng'era tugamba mbu yo BDA ng'era yagamba tasobola kugondera bana bo ogw'ekibuli kubanga balina BDA yakowa okuleetebwa ne dduwa. Chairman si mutuuze wa ku kitundu kyaffe, tamanyi nsonga z'abatuuze baffe ezibaluma. Ofiisi baziggala ne bw'oba ofiiriddwa omwana ng'omutwala Masaka ng'oyagala bbaluwa tofuna sitampu yawo. Bagamba nti bano balina okuwangalako emyaka 3 gyokka kati bawezezza emyaka 14 ate nga tebagala kuseguka. Naye emyaka 3 gyatuuka ne giggwawo ne tukulemberwa emirala 10 na gumu nga tetuyinaawo obukulembeze ng'ate tebazze mu kuwandiikira executive. Kyekiseera ate bafune obuweereza obupya kyekiviiriddeko okulonda okubaddewo olwaleero oba omuntu kyeyaliise obutabanguko mu bukulembeze obubadde mu muzikiti. Kyokka bino bitabudde abakulembeze abaliko nga bagamba nti bategeezeddwako ku lukiiko luno era nga tebandyagadde kusindikirizibwa nga byonziira. Oluvanyuma Jamiru Ssennyonga ssentebe w'omuzikiti gwa Kampala mu kiwayi ky'e Kibuli awulirizza ensonga zino n'asalawo nti okulonda kutegekebwe. Gye biggweeredde nga bonna abakadde basuuliddwa, abaggya ne balondebwa okutambuza omuzikiti guno. Abasiraamu basanyukidde ekikoleddwa ne bategeeza ng'omuzikiti gwabwe bwe gugenda okudda ku nnono y'eddiini. Enkaayana z'obukulembeze mu muzikiti zize zibaluka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga abasiraamu booleka enjawukana eziviirako n'abamu okutandikawo emizikiti egyabwe.